Okay. UCC mwebale nnyo kukeera ku makya ne mutugira abantu mu media, abantu abawemula. Mwakoze kyamaanyi nnyo. Anti nga bulijjo ankose eki. Mwakoze kyamaanyi nnyo. Kibeere ekyokulabirako, kibeere ekyokuyiga. Buli TV ne radio eri eyo ng'ekeerayo kwemula bwemuzi bantu. Mubayimirize. Ate n'ekirala kye muba mutuyambako, mujje abantu abataasoma mu mulimo gwaffe. Musooke mubajjemu. Muteekewo obukwakkulizo nti omuntu okujja ku media alina okuba nga alina ABCD, kale nga alina okuba nga alinawo akawandiike konna, oba okutandikira ku kiraasi bw'eti, oba ya mukaaga oba ya mmeka, naye mugenda ne mujja eri media zigenda ne zijja eri akaana kali awo tekalina bye kamanyi naye mbu mukawadde empewo, ne mulowoozesa abaana abalala abali mu kusoma nti bo tebalinamu magezi, oba abaasoma nti bo tebasobola kukola ebyabwe bye basobola. Muve mu kutunuulira simanya views, bono simanya alina follower nyingi ku social media oba TikTok oba ku biki agenda tugattako nnyo. Mutunulire eggwanga kya agenda kusomesa ku ggwanga biki. Waliwo abantu abali eyo yesinga alina following nyingi nnyo naye nga yazifuna kweyambula na kutukunamira. So abamu batulaga butundu bwabwe bwakyama. So mutunuliremu nnyo ekintu ekyo n'ekyebiwandiiko nga mu shatinze down abo bennyini ababeera ku mpewo ne bawemula. Ne bano nabo musobola obitunulamu ne mubikola. Abali eyo abakozi abatalina biwandiiko weewaawo following mujagala nga mu aba media, naye UCC n'ekyo mukitunulemu nnyo. Musooke mutereeze omulimu gwaffe, muleke tufuula baaje mu kutereereza eddala abatalina biwandiiko. Operation idde ewaka, operation tuula wansi, omulimu gwaffe gutereere. Ne tukoyo tuvumaganya nti ab'amawulire abo tebaasoma tebabitegeera. Olw'okuba mmwe muleeta obwanaana kamazeeyo okukunama eyo, kati mugenda kuwolozesa abaana nti ewo weeyambula basobola okuwa omulimu ku media yonna. So n'ekyo nakyo UCC mukirowoozeemu, mukirowoozeemu, mukitunuliremu ddala. Ate muleke media zireke kuleeta abakozi nga ye bamulese kuba bukubi muntu omu, kumufiirako, kuvuma buvumi muntu. So weebityo UCC awo twabawaddeko katiiki, naye n'ekyo mukitunuliremu ddala. Ate mutunuliremu ekino babosi abawa abaana emirimu nga bagenda kubeebakako oba nga basoose kubeebakako, nakyo ekyo mukiteekerewo ddala kuba eno biyitiridde. Eby'okutega omukono mpaako tolizaala akalema bingi nnyo. Babosi abo nabo mubatunuliremu nnyo. Abantu bangi nnyo mubayiseemu eggaali, si babosi bokka ab'oku ntikko, abakozi bonna ab'enjawulo mu media eyo kiyitiridde nnyo. Muteekewo etteeka, singa tukuzuula gundi yo tugisazaamu, ebyo bijja kendera kuba mwana abaana bakaaba, bannyinaffe abawala bali mu maziga amayitirivu. So mubeere bulungi, mweraba, bye.